Ekikwekweto kino kikoleddwa ku nnyanja Kakyera oludda lwa disitulikiti y'Isingiro wamu ne Rakai ku byalo okuli Kalunga, Lushasha, Katetenga, Kisovu ne Nyaminengo. Ebisangibwa mu ggombolola y'e Kakyera n'ekyalulangira gye basanze ng'abantu basimbye ebirime eby'enjawulo ku lubalama lw'ennyanja eno okuli emboga, ennyaanya, ebijanjaalo, kasooli, kalitunsi, emmwanyi awamu n'ebirime ebirala. Waliwo abatuuze abalabiddwako nga bagezaako okudduka oluvannyuma lw'okulaba abasirikale wamu n'abannema nga mu bano mwe mubadde n'omukyalo omukadde Esther Matama atubuulidde nti y'olaba ku musirikale yenna afunirawo ekitengo olw'okutya okungi kw'abalinako ng'eno ensonga lwaki addusa olubakubyeko ekimunye. Ennyanja kuyagenzire twatandika twandika twahinga atukutwahinga biza kutuvunaana twagera tisiika abaana b'amasomero kabatiine fiizi. Abasangiddwa nga balima mu lutobazi bagamba bakimanyi nti kimenya amateeka naye kiva ku kusoberwa kwe balina olw'okwagala okufuna ebibajjeza okuweerera abaana baabwe. Twayogera ku bwakikire twashobola twagarukayo twabeshengereza mbe muturekere tuhinga muki ka sizoni kamu bashobola bagira ki batwikiriza abarakayo district tukazibenga shintu twajinywera amaizi binga nitwe tukazamu yagenze. Bano banyonyodde abakulu nti ennyanja eno yamala kusenguka ng'amazzi gakendedde kwe kutandika okulima ekitundu amazzi we gaakala. Binga nitwe tukazamu yagenze nobaasa kutemba amaizi bakahinga iguru okubaasa kutemba amaizi ngo gahinga iguru tukahingamu yamala kugenda. Wabula abalala basimye ekikoleddwa kubanga balowooza ekyeyo ekitawaanya ekitundu kyabwe kiva ku kuzanyira mu ntobazi ne basaba gavumenti yongere amaanyi mu bikwekweto ekikula nga kino. Tusaba gavumenti etuyambeko abantu bano bave mu nnyanja kwegamba tuliko olw'embeera y'omusana oluusi twandifunayo ku nkuba. Okusinziira ku Warren Kichoncho okuva mu nneme embalala agamba nti abantu bakosezza ennyanja eno Kakyera naye nga kati bagenda kuteekamu amaanyi ku kutangira abantu abagyesenzewo okulaba ng'embeera edda mu nteeko. The people have encroached on the buffer zone, which is a very big challenge, but we have to bring the different stakeholders on board and make sure that we do the restoration of this area. Wilberforce Tulyakira okuva mu State House awanjagidde abatuuze okukomya okunoona obutonde bw'ensi kubanga be basinga okukosebwa awamu n'okufiirwa mu nkola eyakulya ggi kwesubya mu wula. Guno si mulimu gwange ngaakulya ebya environment mu State House oba bano abaneema mukwano gyange, naye buli muntu yenna twagala akitwale ng'ekyobuvunaanyizibwa okukuuma ennyanja eno, olutobazi luno, obutonde bw'ensi si wano wokka n'awalala. Oluvannyuma basomeseza abatuuze ku kabi awamu n'obulabe eri mu kwonoona obutonde bw'ensi. Tone Kitenda ne Shafiru Mwesije, BBS Telefina, Kambuuze.